Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo yalagira amasomero g'ekkanisa ya Gaba Community Church okuli erya primary ne senior okuggalwa oluvannyuma lw'omusajja Christopher Okello okulumba n'asanjaga abaana bana mu kifo ekikuumirwamu abaana Kigaba Early Childhood Development Center. Kati olwaleero wabadde okusabira abaana abafiira mu njega eno nga kubadde ku kkanisa ya Gaba Community Church. Eno ebyokwerinda binywezeddwa okwetoloola ekifo kyonna ng'abayingira bonna basooka kwazibwa. Okusaba kuno kukulembeddwamu omusumba w'ekkanisa ya Victory Church Joseph Sserwadda nga kwetabiddwako abamu ku bazadde b'abaana bano, abakungu okuva mu gavumenti eya wakati kw'ossa n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Sserwadda akubidde ebitongole ebiramuzi omulanga okulaba ng'omusajja eyakola ettemo lino aweebwa ekibonerezo ekimusaana. There has to be a record case in the history of the judicial system of this country. It has to be now. This man should be in court on Tuesday, charged the same way and then given punishment as we desire. Ayambalidde Minisitule y'ebyenjigiriza okuggala amasomero gonna agalina akakwate n'ekifo kino ababadde bakuumirwa abaana. Ekifo kya kulabirira baana batalina mwasirizi nga bazadde baabwe nabo bagenze ku nnyanja eri kwokya ngege bafunemu akasente babiseewo obulamu. Ate ye yagadde masomero kiti teyakigadde. Wakati mu kusaba waliwo abazadde abazirise. Abazadde b'abaana abaatemulwa baagala poliisi okwanguya okunoonyereza ku musango guno basobole okufuna obwenkanya. Omusaspekita aliwo ssaawa zino naye bwekuba kumubuuza ozisebe mu bwenkanya naye yeetaaga obwenkanya gamba ssaawa 8 agenze mu kooti kibeere bwe kiti. Tusaba tumanye buli kigenda mu maaso ku musajja oyo ffe nga famire zaatu nekugwerawo bugwi naye tufune obwenkanya. Poliisi egamba okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula ekituufu ekyali emabega w'okuttibwa kw'abaana bano. We are working hard to ensure that the community, the parents of the deceased and all others get justice in whatever has happened. Surely we are still unearthing more from him. What prompted him to come and do this specific thing? Sidin Aikoyo nga yaduumira poliisi y'e Kabalagala asabye abalina ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu okwongera okumyumyula ebyokwerinda byabwe. Learning institutions, mwena ebitongole eby'essomesa abaana ebifo ebyokusinzizaamu and many other places. n'ebifo ebirala bingi. Let us put emphasis and focus on security. Abaddukanye ekkanisa ya Gaba Community Church bakyali mu kiyongobero olw'enjega eyatuukawo. Bonna abaana bakulidde wano. These children have grown with us. Bakulira mu programu eno. They have grown in this program. Omutima gwange gufumitiddwa. Era nsaba Mukama ansasire. Gavumenti ekiikiriddwa minisita w'abavubuka n'abaana Balamu Balugahala ng'ono agumizza abazadde nga gavumenti bwe yakkiriza okugulawo amasomero agabadde gaggaddwa okuli erya primary ne senior. Yabadde mu nasale egye mulabye wabweru awo nga muyingira. So nasale gavumenti egigaddewo paka nga tumaze okutereeza ebibulamu wamu n'okulaba nti security y'abaana abasomerawo ekolebwako nga tweyambisa act eyakolebwa mu mwaka gwa 2016. Nas primary school, secondary school ne university tebikoseddwa. Ku lwa gavumenti onagamba bazadde b'abaana bano bakuweebwa obukadde 10 buli omu. So bafunye total million 40 naye nga tegagula muntu naye president yagadde mu mutima ogwa Sseruganda ne solidarity eyeri abafiiriddwa okubabudaabuda n'obukadde 10 era babufunye mu cash mu mpeke. Okusinziira ku Balamu omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba awakanya ekyokusimba Christopher Okello mu kkooti z'abantu ng'ayagala atwalibwe mu kkooti y'amagye. CDF alinga nze tusa kimu omuntu asse ne mu Genesis nga bwe mbakootingidde verse woba ofulumiza musaayi naawe fulumya omusaayi nze kyenjagala namwe abasinga kyemwagala naye bano waliwo aba human rights n'ebirala bo bagamba tugende mu kooti kale tugende mu kooti naye kooti eyandisaanidde yandibadde kooti marshal. Omusumba Peter Kasiriivu nga yatwala ekkanisa ya Gaba Community Church atubuulidde nga bwe bagenda okutuula n'abakulira amasomero agaggaddwa okulaba enteekateeka z'okuddamu okusomesa abayizi. Abaana baffe aba secondary bajja kudda nabo basome lwakuba tubawaddemu ennaku nga 3 kubanga nabo baalaba entiisa bagenda kubeerako eka basobole nabo okuwona
era minisita atugambye nti ekifo kiri tulina okusooka okukitereeza. Oluvannyuma baganzise ekimuli ku bifaananyi by'abaana abattibwa.